ate kooti emityana ebadde wansi w'omulamuzi Kule Moses egobye omusango ogubadde guvunaanibwa Omubaka Zzaake Francis. Egamba nti omuwaabi wa gavumenti abadde mu mitambo gy'omusango guno ategeezezza nti baguggyeemu enta. Kooti emityana egobye emisango egibadde givunaanibwa omubaka wa Mityana Municipality Francis Zzaake bwe yatwalira abantu be emmere mu muggalo okusinziira ku mulamuzi Kule Moses. Omulamuzi agamba nti omuwaabi wa gavumenti Kate Basuta amutegeezezza nga bwe baguggyeemu enta nga bakolera ku kuwabulwa okwa ssaabawaabi wa gavumenti. Munnamateeka w'Omubaka Zzaake Kiza asabye kooti eyita abasirikale 6 babavunaane okuli RPC Kagarura Bob ne DPC Mwine Alex n'abalala. Zzaake tebalabise kirungi basindise lawyer n'annyonnyola kooti nti bawakanya charges ezibaliko baziwakanye mubende mu High Court. Eyo kooti ejja kutuula 1st of October jeyo nagugoba awo no kiba kiragira ddala nti ebintu byonna bye baakola byali bimenya amateeka kitegeeza bankwatira bwemage bankwatira nga tewali ku kintu kyonna kyonna kye banvunaana ate tebakoma kunkwata bukwasi ate era ne bantulugunya ate ne bajeemera n'ebiragiro bya kooti. Omuwaabi wa gavumenti Kate Basuta ategeezezza omulamuzi nti yafeesi ya ssaabawaabi wa gavumenti eyagala yeekolere ku bapoliisi aboogerwako munnamateeka wa Zzaake Kiza kyawakanyizza. Omubaka Zzaake oluvannyuma ayogeddeko ku bibadde bimuvunaanwa. Okutali bumativu ku ngeri poliisi ya Uganda gyekwatamu ebintu byayo bo bwe balina okukwasiza amateeka ate bassa kitiibwa mu mateeka ng'obwaleero omulabye bayitibwa okubeera wano olwaleero tebalabiseeko. Kye basinze okukola kwe kulaba ng'ate bakumyawo omusango oguli ogw'emabega gwe basooseewo nga bagamba nti nze nali ngezaako okusaasaanya ekirwadde ekikambwe. Tumwebaze Elias munnamateeka w'abasirikale aboogerwako ayogedde ku byogerwa ku bantu baabwe. Tubategeeza nti waliwo omusango twatutte mu High Court oguchallenginga jurisdiction ya kooti eno kubanga bw'olaba ku charge sheet bagamba nti Zzaake bamutochalingira e Kampala naye omusango baguleeta wano ate tekikirizibwa mu mateeka. Omulamuzi ataddewo olwa 18 August okusalawo ku ky'abasirikale era abawagizi b'Omubaka Zzaake ne bayisa ebivulu mu kitundu. Zzaake zivuge, Zzaake zivuge, Zzaake zivuge. Bikuŋŋaanyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Sorority Television.